kitalo ddala abaana bana bazikiriddewo oba bafiiridde mu muliro ogukutte essomero lya primary. Kitalo nnyo kitalo ddala. Essomero lino lisangibwa Kawempe neera abamanyi essomero liyitibwa Newcrest Junior at Kibedi Day and Primary School. Day and Boarding Primary School lisangibwa Kawempe. Mu kusooka nadde manyi muno lero balisangibwa Kibedi naye munnange ly'erinnya ly'essomero baliyita Newcrest Junior at Kibedi Day and Boarding Primary School. Lisangibwa mu division y'e Kawempe eriguddemu ensasago ku makya gw'olunaku olwaleero zibadde awo mu ssaawa nga 4 zigenderera awo mu 5 awo kubanga eggulu lyaguddewo ssaawa nga 3 emabega. Then ne gatandika okubeera nga saturatinga amawulire nga dormitory emu ey'abaana abalenzi bwetyo ekutta omuliro. Era mu kubeera nga ekwata omuliro poliisi esobodde okubeera nga ejjamu ekyo ekifo naye wegenza okutuukira nga abaana bana bo bazikiriddewo mu muliro ogwo ogukutte ekisulo ky'abaana abalenzi. Oba babadde bagenze mu break oba babadde kwegamba tetunnaba kubeera nga tutegeera kubanga information wetandikidde okubeera nga saturatinga suubira ssaawa nga 3 oba 4 emabegako. That means abaana babadde bavudde dda mu bibiina oba si kyo nga information eno etandise osaturatinga nga kiri muko after the incidents naye nga abaana bana bo bakakasiddwa poliisi muni abo bafiiriddewo omuliro. Kale n'ojjolaba abaana bamaze emyaka 2 bweddu nga tebali ku masomero, amasomero nga tegali mu kubeera nga gajja, amasomero dormitory nga teziri mu kubeera nga ziyokebwa oba amasannyalaze kyonna ekigenda okubeera okufuluma mu ripooti ekireetedde omuliro gwo okubeera nga weeguli nga tekibeerawo. Okitegeera bulungi naye ate abaana bakadda ku ssomero ne wiiki tennaba kubeera nga ewera ate muni amasomero gatandise okubeera actually no ewiiki esookedde ddala ate amasomero gatandise okubeera nga gajja, amasomero gatandise okubeera nga gayokebwa. Kale tugambe masannyalaze oba kyonna ekiviiriddeko omuliro guno okubeera nga gukwata dormitory y'abaana ab'obulenzi kuli nene essomero lya primary ne kitandika okubeera nga kibaawo. Golooza omuzadde agenda wulira atya eyatutte omwana we ku mmande okubeera nga asoma olunaku luno lwa 6 bakomyezzaawo omulambo. Gw'osuubira ekigenda okubeerawo mu mitima gy'abo abantu oba kale tugambe abayizi bennyini abadde basoma nabaneena abaana gw'osuubira eno taamu egenda bagendera etya mu bwongo psychologically. Yes, mu kirasi bagendagendanga naye imagine omwana abadde asula n'ono omwana gw'amanyi obulungi mu dormitory golowooza agenda kuwulira atya psychologically. So n'abasigadde abaana bangi bafunye obuvune bw'omuliro neera nga bo baddusiddwa mu ddwaliro neera nga baba referrinze e Mulago Hospital okubeera nga basobola okubeera nga bafuna obujjanjabi obusingako awo oba obujjanjabi obw'enjawulo nga yo poliisi ekola kyonna ekisoboka okulaba omuliro guno eno guvuddeko. Kyabasomero kyekiseera mbeere ku bwerinde waliwo information etambula eno neeno naye yonna tetugenda kubeera nga tugikiririzaamu katulindeko poliisi kyegenda okuvaayo nakyo okulaba nti lesenga official statement ku muliro guno eno ogukutte essomero lya Newcrest Junior at Kibedi Day and Boarding Primary School erisangibwa mu division y'e Kawempe. Kitalo ddala wano ku SMX Media tugenda sigala tukuwa updates gwe kyonna okola ku subscribinga ebisigadde obindekere. Tutambula ne bannaffe aba Howard Delic Investments be batuteekamu ensimbi nga bakugamba finishing ennyumba yo okalibere essomero kebere hotel kazibere ennyumba z'abapangisa kebere yo gy'osulamu kebere single room compound bagenda beera nga baginyiriza oba nga bagikolako finishing oba renovation naye nga bakozesa amayinja mu design ez'enjawulo mu bika eby'enjawulo ejjinja eriwangaala n'okusinga kintu kyonna kyewali olabe bagenda beera asobola okunyiriza ennyumba nga bakozesa amayinja. Kyonna okola ku subscribing ano ku SMX Media nabo osobola okubeera nga obakubirako ku enamba ya yesim bajja sobola okubeera nga bakutuusaako services zonna oba oyagadde okuva gye bali. MSSMX I sign out.